mwezi 19 tuli Luzira n'ekitintale ennaku z'omwezi 21 tuli kubayita ababiri nakawa nga tusemberera Sekukulu mwe mugenda okubanga mu banaffe ennaku z'omwezi genda kubeera 22 mu nteekateeka yettu lya Sekukulu era abanaffe ennaku z'omwezi 15 jajja ow'ekika ekya Katikiro wekika ekyenjovu abayita abagamba abazukulu mwenna abamasiga abenyiriri batekateka embaga eyajjajja mukalo nabwe kitoba kugamba nti embaga eno bagenda kuba bakunganya ensimbi ezigenda okutekateka omukolo mawuno ogwa jjajja mukalo era entekateka eno egenda kuba Kenyon Hotel awo wenyini wano ku Lubiri entekateka eno bakugamba nti jangu n'emitwalo 10 oba n'emitwalo 20 okusobola okufuna kadiyo egenda okuyingiza butereevu mu ntekateka eno awo Kenyon Hotel kakati abazukulu mwenna wano nyina bemmanyi Bobu Ntambi otera okungamba nti ku nsonga eno ofirawo nabwe kityo tolemererwa kwatayo emitwalo nga 5 awo obeeko boogulira babeere nga bakwegattako naye naawe n'obeera mukyala wo Wanjovu ne bw'obeera nga oba oli awo mwami wo Wanjovu n'oba nga obagaliza ebirungi osobola okugula tiketi eno n'osobola okubeera mu nteekateeka eno bulungi era nnyongera okubajjukiza nti enteekateeka y'enkuuka gyeri naku z'omwezi genda kubeera 31 tugenda kubeera mu Lubiri Emmengo enteekateeka eyo yegendereddwamu okulaba nti butereevu n'omuzira mubazira ate bamulagako olwo ate era Katikkiro mukama waffe Ssaabasajja Kabaka agenda kuba nga atuggalirawo omwaka bw'atyo nga tuyingiza mu mwaka omujja nabwe kityo beera mu nkuuka noonya omutwalo gumu n'ekitundu osanyuke abayimbi bangi okuva ku makya paka ku makya enteekateeka eyo egenda kuba nnungi banaffe ba Abitex be bali mu nteekateeka eno twogera ku nsonga y'abaana abakosebwa ku bwongo ne balwala oyinza okiyita okufuna mental illness naye ng'obuzibu buli buva ku bintu bingi kakati ennaku z'omwezi 4 paka ennaku z'omwezi 24 Januari Maama Nabagereka ateesetese ekisaakaate tukusaba nga bw'oba osobola noonya emitwalo 41,013 osobole okubanga otwala omwana wo mu kisaakaate asobole okubangulwa asobole okubanga bamubudaabuda ayiga empisa ennungi empisa ez'obuntu bulamu kiyinza okumuyambako ti bw'anaasanga abaavaako edda asobola okwaŋŋanga embeera eyo oba oli awo mu studio zinyina abakulu babiri ndi ne mchala Justin Naukenya musawo ate era ne mukulubo wa Sebina Javira owalubo wa Sebina Javira Foundation twagala okutunuulira omuzadde biki byayinza okulabirako nti omwana wange ono yandibanga atandise okufuna obuzibu ku bwongo naye ate kiyinza okuba kiviira oba oliawo ku bino byemwogeddeko ebyenjawulo neyanziza nnyo ssebo faba Hope and Beyond kuba nkoledde ne Hope and Beyond okumala emyaka egisukka mu 9 kaakati naye tubadde tufuna abaana okuva ddala ku primary kuva ddala mu primary paka ku university level abaana abo tubadde tubafuna so mbeetegereza nnyo newankubadde tuli mu kibuga wano Olubaga naye era ne mu byalo embeera y'emu bafaanagana yenna omwana afunye obulwadde bw'obwongo oba wakyalo oba wa kibuga eneeyisa y'emu naye omuzadde alaba atya nti omwana we ayinza okuba nga afunye obulwadde bw'obwongo oba ategeera atya nti omwana ono ayinza okuba akozesa ebiragalagala nga bimuviirako okuba nga akyuka ekisookera ddala otandike ddala ku nneeyisa omwana waka gye yeeyisaamu kubanga abaana abamu bakula nga bagonvu bw'omutuma awulira bw'omugamba nti genda oleeta amazzi ku luzzi adduka mangu n'agaleeta bw'omutuma ku dduuka n'agenda n'aleeta mangu ekintu buli kimu ky'omutuma akikolera mu budde naye bw'atandika okuba nga obwongo bukyuka bino bw'obimutuma atandika okuba nga tabikola mu budde nga bw'obadde okola ki obimusuubiramu bw'omutuma ku dduuka amalayo olunaku lulamba akomawulwa mutuma ku makya akomawo lwaggulu buli kintu ky'omutuma kikolera mu budde ekyokubiri atandika okweyawula ku banne ababadde batuula abamu nga bali emmere oba banywa caayi bw'omuwa caayi agenda mu kisenge n'amunywera eyo naaba nga takyasobola kukulira mu banne ekyokusatu tanyumya n'abantu babazadde buli lwalinga maama akomyewo taata akomyewo ng'adduka luli yakwanirizanga ng'okomyewo okutta akaveera nakakuggyako kati ku luno bw'okomawo atandika okudduka obuddusi nga yeekweka ekisenge yali akwebuuzaako mu mboozi n'akubuuza taata bibadde bitya ku mulimu obadde otya takyasobola kusemberera emirundi egimu bagana n'okulya emmere mujjula emmere n'omuyita gundi jangu tulya emmere n'agaana n'aba nga appetite efudde kubanga baba nga bakyusizza obwongo nga bukyuse oba nga bufunye obulwadde oba nga akozesa ebiragalagala
aba takyalina appetite emirundi egisinga abakogga nnyo omwana yali omunene ogenda okulaba nga aggwerera aggwawo olaba omwana agweddewo ati talina bulwadde bw'olaba nti omututeko mu ddwaliro bakwedde omusujja talina naye ng'omwana olaba akola ki aggwawo so obwo obubonero butera okulaga nti omwana ono ayinza okuba alina byakosa oba obwongo obukyuse emirundi egimu batandika okwogera lusi n'ebitakwatagana kubanga bw'aba akozesa ebiragalagala oba bw'aba nga obwongo bulwadde n'enjogera ye oba n'endowooza ye oba n'ensalawo ye etandika okuba nga ekyuka ng'olaba nti omwana yali asalawo bulungi takyasobola kusalawo bulungi omulekedde sente zakuba nti alabirira bannaawe akoba agula ebyokulya ogenda okulaba nga sente teyaziguzeemu kyo bye wabadde omusuubiramu ensalawo ye ekyuse ekirala bayinza okuba nga n'enjogera ye yali ayogera ebintu ebiri sensible katugamba oba ebyamagezi ayogera ebitakwatagana ayogera kino ayogera kiri abyogerera kumukumu enjogera ya kumukumu ideas za kumukumu ng'olaba omwana byayogera tebikola ki tebikwatagana awo otandika okulowooza nti omwana olabika ki obwongo bukyuseeko emirundi egimu abaana batandika okugamba nti obulamu bwe tebukyagasa ng'olwo omwana katugamba abadde afunye obulwadde otugamba obw'ekiyongobero ngalaba obulamu tebukyagasa gye bayita depression mu luzungu yes nti obulamu tebukyagasa eyali agenda okusoma tayagala agenda kusoma olwo omugamu negenda kusomero omwana aganira awaka nti nze maama nkoye leero sijja genda kusomero amanyi n'okulimba nti tetulina bye tukola ku ssomero ticca tebasomesa nze leero sigenda genda kusomero so ebintu bingi bye beekwasa awo n'otandika okumanya omwana ono alabika alina ekizibu ku bwongo so n'otandika okulaba ng'onoonya obuyambi abaana abamu ayinza okudda ng'eyali awunya obulungi katugambe ng'anaabako n'awunya bulungi naye kati ogenda okulaba omwana akyuka empunya ye bw'aba ng'akozesa sigala ogenda okulira awunya ekisu kya sigala bw'aba akozesa enjaga n'okulira awunya ekisu ky'enjaga oba omwenge ng'olaba omwana akola ki aguwunya kubanga gwo ebimu ebiragalagala byeyogerera nti omuntu aba akikozesezza n'akusemberera otegererawo nti ono akoze ki alina kyakozesezza kubanga akyuka abaana abamu yali omuyonjo amanyokera kumakya n'alongoosa ennyumba n'anaabako bulungi n'agolola engoye n'ayoza sapatu n'aziteekawo ng'ayambala buli kaseera nga muyonjo ogenda okulaba batandika okwambala ebitakwatagana ayambala biddugala tasanirira nviiri bw'agenda mu saloni ayagala basale ebiviiri bino ebiriko masadde bakole dreads bazisibe so n'enkyuka yennyini omwana physical akyuka embeera ze n'ogamba omwana ono yali abeera smart ayambala bulungi ennyambala yenga ekyuse so otandika okumanya nti omwana olabika obwongo bukoze eki bulina ekizibu abaana abamu bamanyi okufuna okwegulumiza katugambe kati naddala nga nantagambwako yeye boss awaka afuuka aba ayagala abeere nga taata yalagira ate ye tebakola ki tebamulagira aba mukambwe ennyo asobola okuba nga banne abeera abakuba takwatagana na banne awaka mufo ky'omugambako obulungi akuba mukube abalala aba tayagala abagenyi waka abagenyi abaka bwe bajja luba lutalo kwegamba nga aline ekyo ky'okuba nti tayagala kubeera mu bantu abeeyisa obulungi gy'ali ye nga buli kaseera aba ayagala kola ki kubeera nga aba mu ntalo abaana abamu bw'awulira kakubye ku kyalo yasookayo naddala abana abakozesa ebiragalagala yasookayo aye yayagala okutaasa yayagala okulwana entalo z'abanne kati ng'awo nno omanyayo omwana wange yali akuze obulungi lwaki ate kakati ennaku zino yabeera mu ntalo buli kaseera bw'abeera zino okwekalakasa mu bibuga yasookayo ngaye banayo omwana ono gino emize yagijjawa so nga otandika okwetegereza nti omwana olabika alina kyakola ki kyakozesa ekimwongera amaanyi kubanga ebiragalaga bino byongera amaanyi mu bwongo n'awulira nga ye w'amaanyi nnyo mukulu bawa kati ku level eya waggulu ku university eyo omuntu alabire ku ki tidala omwana wange ono alabika atuuse ku level eyo enzibu ekyamazima mukadde wange alabika nga abimazeeyo kubanga era byebyo birabirwako nti omwana ono osanga alinaku ekizibu osanga ali omutwe gwe gukyuseeko kubanga kati bw'olaba ebyo ebyokwetaba mu kwekalakaasa abaana bateekateekanga okulaga obutali bumativu bwabwe kubanga kikkirizibwa mu mateeka kikkirizibwa ate nga ffe abaana ku bituba ku mutendera ogwo gwa yunivasite omwana aba atandise okubeera mu mbeera ey'ekintu ekikulu
kati n'ebyamateeka nabyo aba atandise okubanga abitegeera bulungi naye bambi abaana bateekateekanga okulaga obutali bumativu bwabwe oba kwe bayita okwekalakaasa naye nze saagala nnyo okuyita kwekalakaasa mu mbeera eyo naye ng'era mubeeramu abantu abajja ne beetabamu bano bannaabwe batambula bagenda bamaakinga bulungi bagenda oba ku balina ensonga zaabwe ze baagala okutwala kuba ku administration nga bano obalaba be bakuba abantu bayuza obupande be bakwata ebyokulya by'abantu ku makubo kakati oluusi ne koozi y'abana abadde batambula obulungi neefa naye nga kiva mu abo abaana ababa batuuse mu bwanantagambwako ababa batuuse mu mbeera eyo era ey'okubeera nti emitwe gyabwe gikyuseeko naye nga n'ekizibu ekirala ekisinga omanyi ebiragalalagala bino bitera okukyusa abantu mu ngeri ez'enjawulo abamu bibapaaza oli bw'amala okunywa ku bintu bino n'apaala n'atandika okwogera tasirika ng'era bw'obalaba abamu bwetubeera ku nnyimbe oli n'ayogera mpaka budde kukya naye ng'ate kawalagi ke yataddemu katooti so kati ne bano oyinza okusanga omwana nga ye bw'amala okuteekamu ekintu kino ate atabuka n'aleekaana n'akola atya n'agenda nga avuma abantu akola ki ate omulala ne kamuleetamu embeera ey'okwekomoma kye bayita loss of self esteem tayogera kakati ne mu kibiina ngaawo tayagala kwogera kati ngaffe bebabeera bajja okunyonyola ebizibu buli kiseera olaba omwana bw'ajjawo oli tayagala kuteekayo nnyindo eno oyinza okuwulira nti alina bye yakozesezza kati ng'olaba ntali confident self esteem ye ne performance era bwebeera kubanga mwana yali akola obulungi era bw'oba weegenderezza ennyo bw'otunula mu assessments z'abasomesa ze bakola ogenda okulaba ngo abaana mu first year obubonero bwabwe buba waggulu nnyo kubanga akyalina viga eyo akyalina nti nze nazze kubeera engineer nazze kubeera doctor nazze kubeera lawyer kati ng'akyalina ekintu ekyo wano yakayingira kakati bw'amala okuyingirwamu influence zino omwaka guno ogwokubiri kubanga usually programu ezisinga za myaka 3 omwaka ogwokubiri obubonero bw'abaana mwe bugwira mulabira performance nga ziri wansi nnyo kubanga yayingiramu ebyo ebyegurupu ebimutawaanya omutwe kati ate agenda okujjukira mu mwaka ogwokusatu okudduka alaba ebbanga liweddeyo agenda kufuluma nga gureedi ye emaze okukka olw'okuba nti eno omwaka ogwokubiri gwagyonoona. Mukulu Bowa, omuntu ayinza okwebuuza kati tukoze tutya okuyamba abazadde n'okuyamba abaana abo? Webale nnyo ssebo, ekisookera ddala abazadde bano bateekwa okukwatibwako ensonga zino. Programs nyingi ezikolebwa ezimu zigendeyo mu community, aba public health, aba mental health bagenda mu communities eyo okusinkana abantu n'okubabuulira ebintu bino n'obulabe obubirimu. Naye abazadde abamu tebafaayo ku attendinga meetings nga zino ez'abasawo ababa baza okwogera ku bintu bino mu communities zaffe. Twetaaga okwencouraginga abazadde okuyingira mu mbeera zino ez'okuwuliriza amagezi bano bannaffe abaasoma ge batuwa. Kati mukyala akulaze omwana ne bw'aba wa primary otandika otya okweraliikirira nti omwana nga ayinza okuba nga aliko atandise okuyingira mu mbeera eno. Ebyo bw'onooba togenze oba towuliriza programs nga zino oba togenze mu community meetings ng'ezo tojja kubifuna. Ekyokubiri, ebibiina bino ebitandiseewo tubiwagire. Kati ffe twapatanalinga ne drugs abaana. Ekibiina ekyo ekiriwo okulwanyisa enkozesa okutangira n'okulwanyisa okukozesa ebiragalalagala. Ffe nga Baluwa Sabina Foundation twapatanalinga nakyo era conference ze bakola tukwasiza wamu okulaba nti conferences zino zituuka ku baana. Naye baakolayo ekintu ekyasinga okunsanyusa kwe kulaba nti
balina conference ey'abaana ab'essomero, abakulembeze b'abayizi mu masomero. Era mu conference ey'okubiri ey'aba prefects gye twakola mu Hotel Africana omwaka guno, yalaga nti abaana bamanyi ebintu bingi nnyo bannaabwe bye bakola ebiyinza otuyambako okulaba nti tulwanyisa embeera eno. Kakati nga ffe olaba abo baana bambadde bulungi uniform, baana balungi kubanga omusomesa wobalaba ekifaananyi kyobalabamu bagolodde kasita obalabira awo ng'olwekikyo kiwedde. So nga ate mu ndeeri balina bye bakola biyitirivu ebibi ebisobola okusikiriza bannaabwe. So ensonga y'okuyingiza abaana mu lutalo luno olw'okulwanyisa okukozesa ebiragalalagala nsonga nkulu nnyo, era njagala kwebaza abantu abo. Naye kati ffe aba Luwaserina Foundation tulina okulaba nti embeera eno etangirwa. Muganda wange nkubuulire, statistics zeeraliikiriza kubanga emabega eri baalaganga nti tuli ku 22-24, naye omwaka oguwedde lipoota yalaga nti ate tulinnye tutuuse ku 32%, naye ng'ate n'ebikola puroguramu eziyamba abantu oba n'abatendeke psychiatrists abalina okuyamba abaana bano ababa bagudde mu buzibu buno batono nnyo. Era ratio eraga nti bali psychiatrist omu alina okukola ku bantu 1 million namba. Kakati kitegeeza nti ate nga wali olabye nti 32% ze miliyoni nga 14-15 zikola ki zina challenge eyo. So kati tulina okulaba nti ekisookera ddala ffe tuteekawo programs eziziyiza abantu okugenda mu bintu bino, naddala abaana abo ffe we tusinza okusimba essira abavudde mu masomero. Bambi bavaayo olw'embeera ez'enjawulo ez'ebyenfuna, okutaataganyizibwa okutali kwa ngeri zimu, ebiva mu maka bye bayita domestic violence na biki. Akati abaana bano ffe tutaddewo tutwagala kutandika kubasikiringa, tugenda mu byalo eyo mu communities ne tugenda nga tunnyonnyola abazadde, tunnyonnyola communities embeera zino az'abavubuka okugenda mu bintu bino. Naye ate tulina mu kutandikawo skilling centers okulaba nti abaana bano bafuna ebyokukola wadde nga baalemwa okusoma straight. Weewaawo. Omusawo, kiki etuba tukola? Tutaasa tutya omwana amaze okufuna embeera eyo nasobola okuddamu okubeera nga mwana mulungi, mwana mulamu? Omwana bw'aba amaze okufuna embeera eyo, emirundi egisinga nandiyagala okutandikira ddala eno okuba nti omuntu nga tannagifuna, omuzadde akola atya okusobola okuyamba omwana ono aleme okuyingiramu eno embeera nga tannamuleetako open beyond, kubanga ffe tumubudaabuda okusobola okumukyusa, kubanga guno muze oba embeera ey'obwongo gy'aba ayina aba tasobola gyejjamu ye nga ye, aba ayina kujja mu bifo nga byaffe nga open beyond. Naye omuzadde atandika atya n'emabega awaka nga asobole okuziyiza oba okuyamba omwana ono okubanga tayingira mu mbeera ya bwongo, ate ne bw'aba abuyingiddemu obwongo nga bulwadde asobole omuyitamu open beyond. So omusajja ono alina okubanga akuuma enkwatagana ye n'omwana ewaka, kuba abazadde enkolagana obulungi n'omwana, kubanga abazadde abasinga bw'atuuka bw'aba ng'akola abaana abalokera abakozi. Bw'akoma tasobola kumanya nti omwana asiibye atya, abaana boogera batya, biki be bakola. So omuzadde afuna obudde butono nnyo eri omwana. So emirundi egisinga omuzadde akuuma ennyo enkolagana ye n'omwana awaka. Then n'ekirala, omwana ono okumontalinga omwana ono ali atya, yeekisa atya awaka, endya ye eri etya, banne akwatagana nabo atya. So bw'amala okumanya nti omwana afuna ekizibu ky'obwongo, emirundi egisinga tubakkiriza okujja mu rehabs nga open beyond okusobola okubayamba. So ffe baffe bwe batuukayo tulina engeri bbiri ze tubayambamu. So ate engeri ezo bbiri zirimu packages. Kati engeri esooka ddala gye tukolako singa omwana aba alina obulwadde bwa bwongo nga tekyasobola kwetegeera, tusooka omuwa eddagala erimugyamu ebiragalalagala oba obutwa obulagalalagala bye byayingiza mu musaayi, ne tusobola okulongoosa omusaayi ogwo okuddamu okuba nga gutereera. Era bw'aba alina nga obwongo bukoseddwa, katugambe wali endwadde ng'eza depression mu baana, mulimu endwadde nga eza bipolar, mulimu mania, ng'omwana ali manic, katugambe ng'obwongo alina amaanyi mangi, simanyi kyogeramu, obwongo nga butabukidde ddala. Tusooka ne tubawa eddagala eribatereeza mu bwongo n'aba nga asobola okuddamu okutegeera nga ye nga bwe wamuzaala.
then bwe tumala ekyo ng'amaze okutereera bulungi kuba tumuwadde eddagala lino erimukakkanya oba abadde depressed n'aba ng'ava mu depression, bw'aba ng'ali manic n'aba nga kakkanako takyali manic, then tumwozaamu ne musaayi gwe okubanga ebiragalalagala bimuggwamu. Bwe tumala eyo process tutandika kye bayita okuddaabiriza obwongo, okumutegeeza nti ekintu kyokola kino kyobadde okola kibi kyekibadde kireeta kino okubanga ofuna obulwadde bw'obwongo. So tulina ba counselors abasobola okumuyambako ne babaddaabiriza ne bababuulira ne bakyusa embeera kuba guno oluusi guba muze ng'omwana yagufuna ate ng'asobola bw'aba yaguyiga asobola okuyiga omuze omulungi omulala. That is the behavior. Weewaawo twayanza nnyo toyanzege mukulu Lubowa otegeezezza nti oba oliawo enteekateeka y'abaana bano abamu ababeera depressed, abamu abafunye challenges ez'enjawulo basobola okukwatibwako ne bayambibwa, ate n'omukyalo okutulaga nti omwana we abafunye obuzibu obwo era kyangu nnyo ogenda maaso n'okuyambibwako. Waliwo ensonga nnyingi oba oliawo ezandibadde zoogerwako naye olwakadde tukome wano, naye kutegeeza gwajja mu kibuga Kampala n'emirirwano walibadde ofuna ekizibaawo kubanga ekyamazima kiri nti enkuba etonnya wabweru bwe otegeeza wano ku Masengere okutunda butereevu embeera gy'olaba nti enkuba mpitirivu nnyo, kakati naawe ajja fuba okulaba nti oyambala ekizibaawo osobola okuba nga butereevu otuuka ate okola emirimu gyo ewatali kwekwasa nsonga ndala yonna. Nze Maurice Mukibi Mugave sigala ng'olaba Terefayina yaffe, ayi Katonda kuuma maaso moogi.